yeesinkwaniriza akadde kano oli otya gwe n'afollowinga Faadi TV nekwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga n'onyiga kati bagita Faadi TV gye Suzan Makula okwetondera ati Bugingo byebiriwo akadde kano ku nsonga y'okuba nti nafuna omwana Uncle Bin naye akyawaga gy'ali Canada agamba nti Makula ojja kuneetondera osaaga omumwagala omwana Pastor Bugingo naye awaga agamba nti teri ayinza kulemesa Makula kubanga afuna olubuto information gyenzize nayo olunaku olwali wano ku Faadi TV oli otya gwe ne subscribinga n'onyiga kade yuwa wakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga ye muli mutya bannange mwenna abanfollowinga bambi namwe abasubscribinga ne munyiga kade bagita Faadi TV bagamba nti kyamazima mwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga mwakola kyabode nnyo okubanga mwasubscribinga ate munyiga kade Makula okwetondera ati Bugingo abasinga bagamba ati Makula yeetondera ati Bugingo olw'okuba nti yayingira amakage abajja kuba nti naafuna olubuto olw'ensonga nti mbu Katonda yamukola ki yamunyiigira ensonga lwaki mbu embuto zaafuna azivaamu bijjukira Pastor Bugingo azze nga tugamba emyaka n'emyaka egiyise emabega nti Makula ali lubuto naye olubuto tukoma kubuulira nti ali lubuto niwayitawo emyezi n'emyezi omwaka ne guyitawo kuva 2021 Pastor Bugingo atugamba nga Makula bwali olubuto naye olubuto ekyamazima kyaliwa n'ayonka nti zivaamu mbuvi abasinga gamba tekiviirako ekyo nti Teddy Makula alina okwetondera ati Bugingo jjukira mukyala Robert Kayanja yava Jessica Kayanja yava n'agamba nti Makula wakubonaabona mpaka nga beetondedde Teddy Bugingo ne Pastor Bugingo yagamba ekyo tasobola kukikola Pastor Bugingo agamba nti ebedana n'ebyateekebwawo byonna bijja kusaanyizibwawo mu linnya lya Yesu era bijja kukola ki bijja kuziikirizibwa bijja kwokebwa omuliro bijja kusaanyizibwawo ye Pastor Rosias Bugingo yabigaana ebyokwetonda kuba Jessica Kayanja yava n'agamba nti Pastor Bugingo ne Makula banawati betondedde Teddy Bugingo tebajja kufuna ku mirembe tebajja kufuna mirembe era n'omwana kijja kuba kizibu okumufuna ajja kuba wambiri g'okumufuna ne Pastor Bugingo yalaga talina kimu kyakola ki talina nakimu kyatidde talina kimu kyakola ki talina kimu kyatidde manyi ennaku zino engeri abantu gye bazaalamu n'ofuna embuto abamu bakozesa nampiso ne Pastor Bugingo yalaga tali interested mu kukozesa mpiso mayinza bone lwepi bagamba mbu yakozesa mpiso ate ebuto lwayerugaanye yakozesa mpiso ne lwepi tayagala kimugamba ekyo namala kimugamba nga omuli maaso ayinza okugwa malaka takyagala naye nga abasinga ezo embuto bazifuna bwe batyo lwakuba si buli omuntu ayogera bakozesa mpiso enkwaso bazikuba bukubi mukazi nga bakozesa mpiso ennaku nti byakyukamu n'alyoka afuna olubuto era abasinga bagamba nti lwepi naye engeri gyakola ki gyeyakolamu kakazi katubambe kalwepi tekabyagala naye nga baami ensonga zezo Makula mukazi watubambe olubuto ekyamazima ddala kyagaanye naye nga mukulu Bugingo ye akyalina essuubi agamba nti omwana ajja kuba amufuna mutabani we agamba nti bamuggyako olukusa kosta ndwaiti ezisobola kubanga zimu access nga n'okumulabako kubanga ye Pastor Bugingo agamba nti Teddy yalemesa buli kimu kibali badasiza okubanga afuna access ku mwana we mbagala nnyo mwenna bagita Faadi TV musubscribinga munyige kade amawulire embalaga gaba gatambula okwetu eggwanga lyati Uganda ngugamba nti ka comment section wekali awo so kontera obaka mu ka comment section ate osigale ng'ogifollowinga bagita Faadi TV mubeere bulungi like nga commentinga ensonga z'amakulu okwetondera Teddy Bugingo